Newspack channel kwoli kirizate negano genkuletedde mberenga nga kuwacho inokola chimu kwe kusoko kuba nti nate olikinga video eno. Tutandikidde Wasuna Beni munange ali musanyu nga woli mukulaba ate akatambyako oluvanyuma olwokuba nti no ekyapa kye kimuweereddwa era nga munange Haji Kamoga akkiriza mu kisibo kino okuba nti n'ekyapa kimuwa nga kiri mu mannya ga Suna Beni. Kakati timu munange Suna Beni mulindeko okusanyuka obukwakuliza obutereddwawo bwe twakafuna no ku Newspack channel munange ono agenda kwera nga azimbira Nambwayo ennyumba. Mbwa ino okuzimbira Nambwayo ennyumba naye nga bo bakanyiza Nambwa yabeere nga ava mu kalina y'omusajja etannagwa. Bwe bityo nate webiri n'ekyapa kigenda kubeera nga ate kimuweebwa nga kiri mu mannya ge nga tekiriiko Mary Nambwayo. Ensonga nate weziri naye nga munange Nambwayo balina okubanga bamuzimbira ennyumba awalala. Gego namawulire getwakafunawo katuke tubeera nga tukuwa akatambi kano. Akairi mu mukanyala. Ekibu tushyeru kya? Pate Simba kagere bye bye Kairi. Akairi nono bakanyiza. Ngamba bye bye Kairi. Bye bye. Bye bye. Bakanyiza. Onekyapa akiriko yekka akayiringu ne bakawo ennyumba yake endala. Tewali mujera. Katubere nga ate tweyongerayo video eno soko jimpere like tewedabira okuba nti noleka obubaka bwawo mu comment section atera n'okusubscribinga eri gwe munange omulabi waffe omupya nga gwe mulundi gwe gusoose okuba nti no oli ku Newspack channel. Ndowooza munange abakozi ba Bukedde bona babadde ttiimu Suna Beni abakozi ba Bukedde bambi bayozaayozezza Suna Beni bamusanyukiddeko ne bamugamba banaye gwe bale kuwangula ne bw'obeera gwe munange ng'oli ku mulimu gwegumu. Kati nga Suna Beni ne Nambwayo bakolera ku Vision Group okitegeera naye kati munanga abakozi bona bayozaayozezza Suna Beni nange mubeera ku mirimu naye nga abantu babakyawadde mwezuule okitegeera oyinza okubeera ku mulimu ng'olowooza nti abantu bokola nabo mikwano gyo kumbe nze nkutidde naye nga munange abantu abasinga ku Bukedde bali mu kuba nti no bayozayoza Suna Beni bambi musanyufu okitegeera katubeere nga tukuwa akatambi kano. Abaana bakubye ekikopo ne bagamba essaawa yonna singa ogeza Bannange nze kati ekyenyongedde okutya neyongedde okutya kibayita abantu kankome bukomi awo mwe wayogera ebigambo bina mwe bantu mmwe mbabuulire nyongedde bati era nze mbavuddeko sina kye mbagamba naye Mukama akibabalire njagala nkutika yakalinnyo bannange omanyi embeera gye mwataddeyo okusekemera kwata gwe ngenda wala akubye Mungu. Wow. Amina. Nenda kuddira mama wange. Ensonga nate bwesityo weziri naye katusooke tubeere nga tukuzaako emabega full figure bino bye byabadde ebigambo bye ku makya we yabadde ku Salt TV yavuddeyo n'abeera nga ayogera bw'ati. Amazima tegeekweka era gamaze ne gavaayo abantu abadde bagamba nti twagala ki poliisi yamaze nejjayo gundi ettaka nejjayo neeraga nti ekyapa kya Suna Beni kyasooka kufuluma nga ali yekka. Kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku bantu bano wammanga tutandise n'ennaabiri Justin mukwano nkutumiddeko webale kuba nti no obeera ku mukutu Adija 1991 obuliridde naye nga nkutumiddeko Kagude Chase ogamba otya Umar Kasumba tukutumiddeko Chase Kato tukutumiddeko Janet ogamba otya twagala okubuuzaako ku David MTST twagala okubuuzaako ku Liz Queen atera waliwo ayitibwa Olivia tuyina ne Olivia Nsubuga tuyina Edith Nakafu ne tubeera ne Nakawesi Aisha abe tusobodde okubeera nga
tukonako naye woleka obaka bwawo mu comment section tujja kwera nga tetukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo katubere nga tweyongerayo eseyo no katubere nga tuvaayo soko obere nga video eno gimpeera like mukwano ate era teweerabira okuleka obubaka bwawo mu comment section wiza akyalemeddeko era agenze ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'abeera nga agamba nti munnange Jayden abikooye mu bufuuze akyalemeddeko wadde ng'omwenge gwamuweddeko agambye nti akooye ayagala kubeera nga addizibwa mu ggwanga lya Uganda Palaso naye agenda abeere nga ajjanjaba ku mulwadde ye ayagala kubeera nga ate alaba omukyala Palaso naye abeere nga agenda ajjanjaba ku mulwadde naye ensonga za wizo zitegeerekeka mukitegeera muka audio ke twakuwadde ku makya kyakakasiddwa nti Juliet zaawedde ne Chameleone bandibanga bali aba bali muntu omu kati ono naye abiraba oli gwe bafaako ennyo oli gwe okitegeera kati ate ye owe yamuleka eno nga lwaki munnange taakaayane bwe bityo nate webiri naye nga woli mu kulaba screenshot eyo munnange avuddeyo nalyoka agamba nti Jayden abikooye abikooye omwenge gwamweddeko naye akyalemeddeko nti njagala kudda mu ggwanga lya Uganda nkooye akamanyiiro tebamukkiriza kuba nti no munnange yeetaaya tebamukkiriza kuba nti nanywa ku mwenge mukitegeera bayagala balina essaawa ze baateekawo mbuzi abalina okudda kakati abaana b'ewaka bakutte obutambi ng'ono akomyewo atamidde awo nawe waavudde obuzibu abwe bityo nate ebiri naye nga Juliet zaawedde si yakutte akatambi twasoose ne tumukomerera naye nga akatambi munange si ye yakakutte kkiriza tubeere nga tweyongerayo oluvannyuma lwa Suna Ben munange n'ennambwayo okuba nti batuuse ku nzikiriziganya Godfather aliko byayogedde akatambi ke kano wana mu Uganda abantu 10 boyitako abantu 3 babeera bava kubba abantu 3 baba bava kubba abantu 3 babeera bagenda kubba abantu 3 baba bagenda kubba abantu 3 babadde bamanyi kiri kunsi tamanyi gyava tamanyi gyalaga tamanyi kiddako kati omuntu omu yaba ali ku point ng'ayina agenda kukola bintu by'amakulu aby'amagezi nga talina muntu gwagenda lumya addokaabi wala mu Uganda ekizibu kyaffe si gavumenti ekizibu kyaffe si bwavu ekizibu kyaffe si butasoma ekizibu kyaffe si kwa Afrika ekizibu kyaffe bantu bannaffe buli akutunuulidde ayagala kubba buli akubira simu ayagala kubba buli yenna gwonyumya naye golooza muli ku pulaani ndala kumba ayagala kubba omukazi gw'okwana kulaba oli potential mubbibwa ayagala kubba omwana gw'ozaala ayagala kubba wano mu Uganda obubbi ye number 1 source of funds ku ligolaba ali obulungi obubbi bwabafuukira obubbi era Sodoma ne Gomora Katonda abazikiririza bwerere ne Uganda bali bagizikiriza dda abantu baagala okubba wano oli akunyonyola ebinakunyi naye ng'ayagala kukubba nga bulijjo kkiriza tubeere ng'ate tukuwa Calvin Kayanja aliko byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera mwanyinaffe bamuguddeko jjo abasajja abatujuka mbayite batuju kubanga si bapoliisi nti bali professional si bamagye nti bali professional wabula abayaayi betumanyi ddamulira balondalonda mu gete z'enjawulo n'abaleeta n'abambaza uniform ya jaki political comedian Kadingo oyina ekizibu kimu nti walemera kunjaga ng'ate ebintu by'okola byetaaga lisaaki mungi. Kadingo bafuutu soja bakusinga okutegeera. Osiiba olaga bannayuganda nti otendeka magye era onenengana ne mutabani wa Museveni CDF wa Uganda bwakuweerezaayo ekiwayo ekimu ku magye ga Uganda kubanga jjati kigwa under same high ekyo kitongole ky'amagye kirwanisa butujju bwe kimala okwenganga amagye go kubanga naawe ssebo weeyita muyeekera weeyita mutujju era okolagana nnyo ne Jamiru mukulu gwabyeyogerera amagye bwe gamala okukwenganga mu ngeri gy'ogeetaagamu mu ngeri gy'ogakyokoozaamu ng'ate oyingiza ddamulira mu bintu byo olutalo lw'olina n'eddamulira luli olu lumu kukuggyako baana ba ghetto
kuba yategeera obuzibu bwabwe nti beetaaga kubasikiringa, beetaaga kapito kubaako bye beetandikirawo, n'ayingira ghetto zonna. Abavubuka ne bakola saakoozi, pulezidenti n'abawa ssente ne bafuna ebyokkola. Kyova olaba ogenda buli wamu gye wali osuubira abayaaye teri akulwanirako. Abayagabo n'abayaaye bo bojja nabo ku gulawundi yonna gy'olaze be bakafiiramu. Mwe mukyalabayo gwe bakyakubira embooko mu bitamukwatako. Mube bakubidde Kawempe, walabyeyo w'Ekawempe, oba bonna wabavudde nabo magere. Bonna wavudde nabo magere. Nti ezo ghettozi zonna abantu abaali bakweyungako ne bakola effujjo ne beekya ebipapula ne bookya ebipiira ne bakuba abantu. Damulira yakwata abavubuka abo n'abawa kapito kati bali ku bizinensi ezi zaabwe. Tekyali ayagala kufiira wadde obudde bwagobererwa gwe omujega. Abalala basiika capati, abaali abawala basiba nviiri, beekolera byabwe. Abavubuka abo babayigiriza babasikiringa, batunga byalaani, bali mu catering, bali mu bintu ebigasa futures zaabwe. Ebyo byowalanira Damulira naye tewaliiwo nsonga ndala yonna nti yakubye omupiira. Kati abantu abakuwagira olina kujja nabo. Luli bali be wasanganga ku byala abatalina byakukola. Damulira yabasikiringa, yabasomesa, bayiga okusiba enviiri, eby'omukono, kutunga byalaani, bayiga okwekolerera ne bava mu kwasaamirira. Era abo bonna bootwala ngo batendese nti bamagye nti bayeekero ojja nabo. Era kyova olaba nti mwe bakuba bonna ennaku zino temulimu wa ku kyalo. Ekyo Damulira yatuyambako abantu abo yabafuula bize. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi kwekubira ku Newspark channel, kankusaba obeere ng'ate osubscribinga, olikinga, kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weekumire kwenayoka tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba atufunye. Obeera bulungi, weeraba.